nga bw'ogaana sasi wuuno nataalumiriza omusumba okumulya ebisiyaga ku mudumu gw'emmundu. Magala TV tukyaliwo okutuusaako ebiva mu kkooti ku musango gino. Tulokkalire. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Kkooti ente ya Mwangattwe Mengo ewuniikiridde nate omu ku bavubuka abavunaanibwa ku misango gy'okusaalimbira ku kkanisa ya Musumba Robert Kayanja bw'amulumirizza okumulya ebisiyaga ku buwaze ng'akozesa emmundu ekika kya basitoola. Peter Serugo muvunaanwa asooka ku musango gw'okusaalimbira ku kkanisa y'Omusumba Robert Kayanja bwe kye bagamba nti baali bagenze kubanja nsimbi zaabwe ez'abasuubizibwa omusumba ono oluvannyuma lw'okubasiyaga mu kaseera nga bakyakolerayo. Bino Serugo abyogedde mu maaso g'omulamuzi Adam Byalugaba awuliriza omusango guno mu kkooti ya Mwangattwe Mengo bw'abadde yeewozaako ku misango gy'okusaalimbira ku kkanisa y'Omusumba Kayanja. Ono abuulidde kkooti nti yagenda ku kkanisa y'Omusumba Kayanja mu mwaka gwa 2017 ng'alina emyaka 16 ng'ekyamutwalayo kwe kufuna obuyambi bw'okusoma oluvannyuma lw'okulaba obulango ku TV y'Omusumba Kayanja ng'ayita abeetaaga okuyambibwako mu by'okusoma. Ono agamba nti yagenda ku kkanisa eno ne muganda we amanyiddwa nga Lyazi Henry eno gye basanga mukwano gwabwe Joel Kalungi, ng'ono yabategeeza nga bagenda okubayambako okutuuka ew'omusumba, wabula ono yabategeeza nga bwe bajja okusinkana omusumba ekiro oluvannyuma lwa overnight. Era bw'atyo bwe zaawera ssaawa 5 ez'ekiro ng'omusumba ayita abaagala okulokoka ne bagenda ne bamusinkana, wabula bano bamuli ekyali kibaleese ng'okufuna sikala z'okusoma. Oluvannyuma bano pasita bakwasa omu ku bakozi be amanyiddwa nga Papa Ivan era n'abategeeza nti buli kiba n'abaagala okuva eri ye kyakuyitanga mu ye. Wabula nga wayise akaseera pasita yabayita ng'ali mu mmotoka ye enzirugavu n'abategeeza nga bw'agenda okukola ku nsonga zaabwe ez'okusoma nti era batandika ng'okukola emirimu ku kkanisa gamba ng'okusaawa mu luggya kw'ossa n'emirimu emirala. Serugo abuniikiriza kkooti bw'agitegeezezza nti yali asaawa mu luggya Omusumba Kayanja kwe kumuyita n'amutegeeza nti bw'amaliriza by'akola yeeyongyeko bulungi agenda amusinkane mu ofiisi ye, wabula olwatuuka mu ofiisi Musumba yamuwa akafumito gamba akafuba okumala eddakiika nga 6 nga bw'amukwatirira kw'ossa n'okumukuba obuyi ku kabina. Bw'atyo teyalwa n'atandika okumuwaana nga bw'ali omuvubuka omulungi, era bw'atyo n'amusuubiza okumutwalako mu mawanga ag'enjawulo wano ebyaddirira kumugamba kuggyamu mpale. Serugo agamba nti oluvannyuma lw'okugaana Musumba ajjayo pisita ekika kya basitoola n'amutegeeza nti bw'aba tasobola kumukkiriza kumwebakako eddakiika 7 agenda kumutta. Ono era akakasizza kkooti nti ng'omusumba bwe yamuggyirayo pisito n'agikuba ku mmeeza ekyaviirako Serugo okutegeeza Musumba nga bw'agenda okukuba enduulu, wabula kino tekyakanga Musumba era n'agenda mu maaso n'okumulagira okuggyamu engoye. Oluvannyuma Musumba yawa Serugo ebintu ebyalinga ebizigo bw'atyo n'amulagira abyesiige emabega. Oluvannyuma Musumba yayingira mu kasenge n'aggyayo akafaliso asobole okwebakako.
Oluvannyuma omusumba yamulagira okwebaka wansi. Bw'atyo n'afukamira amagulu ga Sserugo. Bw'atyo n'aleka okumusiyaga nga bw'amugamba nti kyakola kyakumulumamu ng'alina okuguma. Olunaku olw'enkya tugenda kwongerayo n'obujulizi obulala obuweereddwayo kkooti. Peter Sserugo, weekuumire ku Magala TV.